olina kitaawo mukama mumuze mirembe olina ba brothers bo bangi bawera olina bakozi banna abalenzi ba SS babano ate nobeera ne bakama abo okay naye mu bonna olondamu taproot madam olina bana basiru wofaananya bali mu kibuga abateeka wakati we bati ne bagamba kubbawo nekitawaani gwosinga okwagala yo stupid. Yes, omukyala amanyiddwa nga Anti Sue ono nga y'omu ku bakyala abakola program emanyiddwa nga The Junction wali ku Salt TV n'omukyala amanyiddwa nga Suzan makula. Kyaddaaki emabega kaawo twakulaga story emu omukyala Suzan yakambira n'avaayo n'aba nga avuma bubi nnyo omukyala oyo amanyiddwa nga Anti Sue. Omukyala oyo alina ekibuuzo kye yamubuuza wabula omukyala Suzan makula teyahesitatinga oba teyesikamu yadde kwe kusalawo n'amuvuma ekigambo nti oli musiru oba you are stupid. Ekigambo kino kyamuluma nnyo olw'ensonga nti naye ayina famire ebeeraba empewo so okusinziira ku ebyo abaana be naye abafamire ye abantu be bavaayo ne balabira ddala nga omukyala ono yadde mukyala wa Pastor Bugingo naye amuyisizza bubi nnyo oba amuyisizaamu n'amaaso ate nga bonna bakola programu yemu. Kitegeeza nti mwenna we muba mu hostinga show mutuula ku mmeeza yemu mwenna muba mwenkana kujjako nga muyina omugenyi gwe muleese naye ate omukyalo ono Suzan yalagira ddala empisa ezitali nnungi we yavaayo n'aba nga avuma Anti Sue ekigambo ekibi nnyo okumulagira ddala nti talina bw'ali. Ekintu kino kyasatulatinga nnyo ku social media era ne kinyiiza nnyo abantu so olunaku olwaleero amawulire agamu ge tuzudde galaga nti omukyala Anti Sue kyaddaaki asazeewo ayinza okusuulawo tawulo ayinza okwesonyiwa programu eyo era twalabye ennaku nga 2 emabega programu eyo omukyala oyo tagiriiko kuliko oli munne omulala era babaddeko ne Suzan makula naye nga omukyala Anti Sue tagiriiko. Lwaki? Yandibanga asazeewo asuulewo tawulo agende akole ebirala oba afune programu endala okusinga okutuula ku show n'abanga avumibwa omukyala gwawa ekitiibwa naddala nti mukyala wa bosi we amanyiddwa nga Pastor Bugingo. Tukyanoonyereza ensonga eno tujja kuba tukuwa updates naye nga omukyala Anti Sue alabika asuddewo tawulo ey'okuba nti akola kweyo program emanyiddwa nga The Junction wali ku Salt TV. Ku Projan Media tugamba likinga commentinga mwatwera o subscribing.